Alaikum salam. Ziko liko tata. Abantu bemula abati bali mukulamaga tebali kukijja wabula bali kugenda kwolekera abantu mbuga bamuyisizaawo batya wano maiti bagiyisizaawo batya Bale tukwagala taata naye mutwala n'abantu nga Bashiri jangu please ngenda bose muteno President Sansokulaba. Qur'an tekisoma bagita Mustafa Luqman Qur'an ya Uthman nebera bingi abagende Madina bakiri jemula bawo ndipo ya Madina sente za Uthman Masjid Nabawi jemula be Madina sente za Uthman ekitundu tumbe sene nebera bingi kuminzani y'emirimu egy'emirungi yaumul qiyama message ey'okubiri gye bantegeezezza message ya ofisi yaffe nga Bamuzata and others mukama waffe mwabadde nga director nja kusaba Alifa Mukasa osembere wano Kanso Fadi nawe osembere wano ne mukadde wa Faja Miss Kakomo woli nkusaba bakulabiraawo baganda bange bakama bange kulwa ofisi yaffe eya Bamuzata and others okusooka twagala okubasiima ennyo olw'omukwano gwe mulaze Sheikh okuva lwe yalwala. Twagala okubeebaza obuyambi bwonna bwe muwaddeyo mu kujjanjaba Sheikh ne bwe mukyawaayo okutuusa kati. Mukama wange omulangira, mukama wange Supreme Mufti, njagala kugumya nti ofisi ya Bamuzata and others yekyaliwo egenda kutambula. Mukama waffe mulimo guno yagututendeka era abantu abadde batambulako naffe nkakasa nti muli bajulizi abadde alina waatuuka n'atunula butunuulizi kuva jjo paka na kaakati olw'okujjukira n'okusabira omugenzi. Tusaba Katonda awulire okulaajana kwa buli omu, amusaasire era amulamuze ekisa. Mu budde buno tugezaako okubajjukiza okwekuuma byonna ebyetaagisa mu mbeera z'ebyobulamu tusobole okutambula obulungi. Mpozi n'okujjukiza abali ku security okubeera nga bafaayo okulondoola buli kyonna ekiyinza okutaataaganya omukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
era mu budde buno omukulu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فجتر اليوم الحمد لله رب العالمين. Mungu watu wetugeredde bintu bya mukadde waffe bingi naye sijja kusobola kubigira ki era nammwe Mukama Katonda abawe ebirungi ku lunaku lwammwe. Nsaba kati kino ate nebaza nnyo gavumenti yaffe etukoledde omulimu mulungi nnyo yonna okuviira ddala eri mu ddwaliro n'awaka nga mukadde waffe mbadde muwulira bw'ayogera bagezezzaako okugira ki muziika. Ekyo tukyebaza nnyo, yeebale nnyo, yeebale ddala naddala omukulu w'eggwanga lino alhamdulillahi rabbil alamin. Ebisingawo kansabe munnange ono gwe tuli naye abeeko kyagira ki kyayogera. Abakunga bazimu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinnabagenda mu maaso kampeyo eddakiika emu bbiri chairman w'abantu n'okwewaayo okulaba nga woofiisi eno eyimirirawo. Abadde aweereza n'abantu ab'amatwale mwenna abali wano mbasaba muyimirireko. Ab'amatwale mwenna abali wano mutole ku salaamu. Kansabe ba disikaadhi mwenna abali wano muyimirireko mutole ku salaamu. Katufune omukisa. Jajjaffe Embuga Supreme abavudde Mengo Bwakabaka bwa Buganda n'abakungubazi mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamange Embuga Supreme Mufti sinnasoma obubaka bwa Katikkiro nsaba nsooke ntuuse salaamu ya First Deputy Katikkiro yenga omuntu Professor Twakawase yali badde wano ye kennyini naye amawulire gano gamusanze ng'ali wala nnyo ne Kampala nga tekitasobola kujja mu biseera. Kamange Mbuga natumiddwa Katikkiro okuyimirira mu ngatto ze ensaba